Akawungezi korona ku regular government yawadde obweyamo nga bwe yabadde egenda okudduukirira abantu abakoseddwa mu muliro ogwakutte emmotoka y'amafuta ekigoogwa ku luguudo oludda Ebombo. Ab'enganda z'abagenzi nga bakuweebwa obukadde 5 ku buli muntu eyafudde so nga abalumiziddwa abali mu malwaliro buli omu waakuweebwa akakadde kamu. And all those who are admitted in hospitals with the various injuries, he has directed that they are also facilitated with 1 million shillings. Nga bwe bagamba nti si kirungi okutta enkya ate n'olinza eggulo, Minisita omubeezi w'ebyamawulire Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yazambalidde ku mugongo okugenda ku ddwaliro ly'Ekiruddu atuuse obubaka bwa mukama we. Ono yatandikidde mu kisengo omukuumibwa abayi oba ICU abasangiddwayo balabise nga beetaaga ssaala okudda engulu bangi ku bo babadde basiza ku byuma. Minisita yatambudde n'akaveera omu abadde ssente nga kuno kwatoola okugabira abajjanjaba abalwadde. Dr. Charles Kabuga akulira eddwaliro lino atubuulidde nti baafunye abalwadde 28 nga 3 ku bo baafudde olw'obuvune bwe bazze nabwo. Kama teyasobodde basobozesa nga bakatuuka wano olw'okuba nti omuliro gwabadde mungi naye transition bw'otabuuka wansi nga bakuzza waggulu. Mbu we baafunidde abalwadde bano ng'ebikozesebwa tebimala gamba ng'ebitanda kyokka baafunye obuyambi obw'amangu okuva mu minisitule y'ebyobulamu. Nsobola okutuusa okwebaza kwaffe gavumenti eyayise mu kitongole kya health okuba nti nno ekituusaako ebitanda ebirala 8 ebya ICU ebyatuyambye nnyo okuba nti nno tusobola okutaasa bulamu bw'abalwadde bano. Yabuulidde minisita nti abalwadde bakyali mu mbeera mbi newankubadde bakola butaweera okulaba nga basuuka. Twafunye amawulire gano ne twetegekera ttiimu yaffe eya Bands era njagala nnyo okwebaza ttiimu yange eya Bands eyakoze ekiro kyonna okutuuka kati okulaba nti abalwadde bano tubataasa. Ng'avudde wano minisita yolekedde mu bisenge omuli abalwadde abalala abatali bubi nnyo nabo n'abaako ensimbi z'abawa. Mu nteekateeka eno abalwadde 20 be baaweereddwa ssente zino. Agamba ng'oggyeko abaakoseddwa omuliro guno gavumenti era yakulowooza ne ku maduuka agaakoseddwa omuliro mu njege eno. Era n'abo bonna baafiiridde ebintu byabwe ng'ababadde mu mayumba mu maduuka gavumenti ejja kubanga eraba ekyokubakolera. Teyinza kubalekerera. Tukitegedde nti abantu 24 be bakyali mu ddwaliro nga baboyana n'ebiwundu ebyabatuusiddwako omuliro guno. Hasifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.